Muyitawa? Muyina kuyita wano. We are quite a drone shot. Why? Awulira otya bannange? Abaana bakoze batya? Bannange mbadde bino sibisuubira Judas naye bandese bintu birala. Akulese kugamba kutwala wa? Andese wano tetulina omuntu we tulina mu miitinga. Nina mutemugwayo buli mwaka. Ange kalabikakde. Semyako linga mwemekaawo. 2 plus. Wamuke kale. 2 plus. 2 plus. Tuite wali. Babateeka mu group n'awadiramu voice notes batandika okuwanyisiganya anti kugambye ebintu by'erisi bye byawano oba okitegedde. So bafanizi bange bwenna mbagala nnyo abali e UK ngenda kujja nga 10 ne Dubai ngenda kujja nga 6, 7, 8. So mbagala nnyo era see you there. Happy birthday to you. Hey, Sebo cookie. Okay. Serebu Jazzy agenda osooka osembera ku keeki. Buddako serebu bitwa. Mwana lese kibika kya keeki eno baali gisaze n'abantu kulozi badde. Edda. Obeera awo. emyaka giri
balowoozezza nnyo kuba waliwo omuyimbi yagamba ani alina embuzi bamuwende leka bampadde munte tebampadde kubanga nina embuzi embuzi kweri kati katumuweze kubanga nti nina embuzi nte eyo gyezibadde sirina naye kati ogenda girundirawa ate sirina kyalo bagambe banzaala ku street musajja omwana agambye mbogitwala ku muzigo noguba muzigo naye nina ewaffe okitegeera saava ku kkubo ejja kubeera ojja giraba nja gikulaga ng'esinzeeko wano obadde olina ente oba eno yesoose ambadde sirina nti sijja kulimba nina embuzi naye nina ennimi ebintu abaana babimanyi bajja bibaddiramu embuzi ebisinga bajja bibaddiramu aba so kyekyo thank you so much. Oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola vidiyo olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusangibwa Nankulabe ku bitaala ku Prime Tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 7 7 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.